wabula twagala kumutwala butwazi mukwata omutuwe. Bano bonna balidde ebigambo byabwe. Iran eridde ebigambo, Amerika eridde ebigambo. Bagenze ku tebo. Wabula ku bonna ani awaliriza munno genda ku tebo. Abasajja kitegeeza nti nuclear gwe bagenda okukima alemeddeyo. Nga solution eri emu kugenda ku tebo batuule balabe entotto. Bino ebisuubirwa okuvaamu. Mujitaba wakati nga asindika basajja be abategeeza abagamba wakati mugande wange Mujitaba supreme leader w'eggwanga erya Irani abagamba ensonga ya nuclear mugende mutuule mukanye nabo naye tetugikubaganyako birowoozo birala bannange binakyukira bukyukize eyo. Era Trump yayogeddeko olunaku lwa Jakawungeezi ayogerako eri ensi bamubuuza kati ensonga ya nuclear ku Friday olunaku olw'enkya mugenda kugituulamu. Abange weevaayo nga mulemeddwa okukwatagana. Trump agamba tekimulobera kudda mu lutalo. Tekimulobera kudda mu lutalo. Tekimulobera kudda mu lutalo. Bino bye bigambo era omusajja bye yabagamba Ayatullah. Abagamba ati gwe mudiirye nga naye mulala nnyo. Enaabalaga kirala enkya ajja kukola kirala. Kati Trump ategeeza agamba nti nuclear we bigaana kuba olunaku olw'enkya bagenda bikaanyako. Irani ye ekyaluma n'ogo waggulu ekutegeeze kugamba nti ono tugenda kubikaanyako naye tukyali ku nsonga yaffe nti tugenda kumukola era tetujja kumubawa. Mukole bye mwagala byonna, tetudda mu bigambo byaffe. Era ategeeza agamba nti tusuubira Irani tegenda kukkiriza nsonga eno eya nuclear. Ekyo akibategeeza akibagamba. Irani tegenda kukkiriza. Trump agamba kibagenda okukkaanyako olunaku olw'enkya ku Lwokutaano ensonga ya nuclear. Trump ategeeza agamba nti ebisuubirwa okuvaamu babimanyi era basuubira Irani obutakkiriza. Bamusuubira obutakkiriza. Wano yasinzidde olunaku lwajjo. Bino basuubira okubyogerako enkya. Kino yakibanukudde ng'obudde bukyali. Abagamba nti ensonga y'okkuba abaana b'essomero munda mu ggwanga erya Irani bali abaana abattibwa mu February nga 28 abaana mugande wange ampuliza abaakubwa mu Minab Girls School baali baana ba buwala. Trump agamba nti ekyo tetwakiteekateeka, tetwasuubira kukikola, twalabirawo nga kikoleddwa. Tageti yaffe yali walala neekwata baana b'amasomero. Era ategeeza agamba tebajja kwetonda ku lw'ekyo kubanga tebaakigenderera. Wano we twalengeredde olunaku lwajjo. Njagala wekkaanye nnyo ebintu bino engeri gye bitambulamu. Walengedde olunaku lwajjo muganda wange ampitiriza naawe andaba. Omusajja Trump Donald nga ategeeza ayanukula eggwanga erya China. Wano waliwo ekinyusi. Era kino kikulaze nti China balina kye bakyabala mu Middle East era babaddeyo. Trump ategeeza eggwanga erya China nti bakuwaana, bakuyita omusajja, bakuyita ow'amaanyi. Gezaako bugeza ogende mu Middle East okwate ensimbi oziwe eggwanga erya Iran oba oziwe eggwanga erya Lebanon. Lwaki kyaddiridde omusajja Xi Jinping president w'eggwanga erya China okuvayo n'ategeeza ensi yonna n'abagamba nti ye mweteefuteefu okukwata ensimbi. Wulira abagagga ababede nti ye mweteefuteefu okukwata ensimbi n'aziwa aziwe omusajja Omuyiraani azzeewo ebyo ebyayonoonebwa. Muno mu byayonoonebwa mulimu amakolero ag'amafuta ag'eggwanga erya China. Tateeka ssente waatalaba. Ekyokubiri, ono memba mu BRICS era endagaano akawayiro kalaga nti memba yenna bajja muyirawo omubiri. Ebyaddala Russia
ne China bayiriddewo Iran omubiri akawaayiro nga we kagamba abasajja bakola endagaano gye bayita wooligwa wendigwa endagaano eyitibwa wooligwa wendigwa abasajja mugande wange mpuliriza baagikola era eno endagaano etegeeza nti ali kutabaala ndi mutabaala ali kulumba ndi mulumba ali kwekiika ndi mwekiika endagaano y'abasajja aba BRICS mugande wange mpuliriza bagituukiriza kakati nno kitegeeza nti bakukwata ensimbi baziwe omusajja omuyiraani baagala tebaagala baagala tebaagala muganda wange mpuliriza mu mbeera yonna kakati ali ku palefemu wano China egenda kulaba nti ate munange ezzaako ki kubanga yavuddeyo ategeezezza agambye ali ready mweteefuteefu okukwata ensimbi okuziwa omusajja omuyiraani zonna z'aba ayagala n'omusajja abe Lebanon abasajja muganda wange mpuliriza abayizibullah nga bategeeza bagamba nti nja kuzibawa zonna ze mwagala muzeewo amawanga gammwe muzeewo eggwanga lyammwe muzeewo amakolero muzeewo amasomero muzimbe missiles zammwe ezayonoonebwa mugule zi drone ezo ezaakubwa musajja agamba mweteefuteefu Amerika emulabudde emugamba totuyambako ensonga zaffe bagamba China bambi tukusaba toziyingiramu era omulabudde n'eggwanga erya Russia era amugamba nti nkimanyi mwe mutambula mwenna eggwanga erya Russia n'eggwanga erya China mulinga bubwa mutambula wamu embwa n'akaana kayo we butambula wate we yabayise era abategeeza bagamba nti mwebereremu bino ensonga muzitulekere. We don't need other countries to help reopen Strait of Hormuz and to rebuild Middle East. Era wano we yasinzidde Trump kubanga lwaki ayogedde ebigambo bino nga bukyali enkya tagenda kumiitinga bantu bano J.D. Vance yagenda wano wasinziridde n'agamba eggwanga erya Iran ensimbi obuka biliyoni 3 ezoogerwako mu mawulire akatyemudde n'abagamba muzeerabire tetugenda kuzibawa bano baazisaba era Iran yegamba tuzeetaaga yabagamba we mutaazituwe ensimbi tugenda kuzeesasulira mu magezi. Bino byonna mbikugamba olunaku lwe twalengedde omusajja Aragache ne Galibaf boogerako eri eggwanga ono sipiika na minisita w'ensonga z'ebweru boogerako eri ensi munda mu ggwanga erya Iran bategeeza bagamba nti we bataatuwe ssente biliyoni 3 eza dola eza Amerika wataazituwe tugenda kuzeesasula. Strait of Hormuz babagambye mugenda kusasula buli ayitawo ogenda kubaako ensimbi zoowa buli ayita ewantu awo. Era Iran eno w'obuuza ani afunye mu lutalo nga luwedde kkiriza nkutegeeze nti Iran yadde ekonomi yaabwe esebengereddemukko era nga kyo kyekituufu ekonomi y'eggwanga erya Iran esebengereddemukko naye bali mu kulwana z'ensimbi z'olaba basaba era bano babanja era nga basuubira nti bye batadde mu buwaayiro mu nsonga zino bye bataddemu kasita bakera ku makya ensimbi zaabwe ne bazibawa ekonomi egenda kudda waggulu ekonomi egenda kubeera stable at least ejja kuba yaddeko ebiliyoni 3 eza dola Iran esuubira nti kasita bazifuna yadde nga Trump yagambye tetugenda kuzibawa. Ekyokulala waliwo ebiliyoni 10 ezavudde munda mu ggwanga erya UAE bazifunye waliwo ebiliyoni 10 ezaava munda mu ggwanga erya Qatar bazibawa basobole okulaba nti ate munange beezimba. Bano abakulu aba Iran bagamba nti buli yenna yakwata ekikompola n'alumba eggwanga erya Iran mu Middle East agenda kusasula. Baliwo abaalumba Saudi yalumba Bahrain yalumba UAE yalumba Jordan yalumba Kuwait yalumba bonna baba banja
era Iran egamba bino tebinnaggwa. Amerika akwata kuba agenda ffe tuyingirawo kubanja babanja ensimbi. Iran wekunganya zino ensimbi zonna ekonomi yayo kale ejja kuba yaddeko ulize ensimbi endala. Waliwo ebyakwatibwa, waliwo ensimbi Amerika ze yakwata bye bakwatira mu mawanga agamu gali mu Middle East, agamu gali mu Europe. Luxembourg waliyo biliyoni dola za Iran 2 zakwatibwa. Mu Qatar wabaddeyo biliyoni za Iran 6 bya bugagga bibalirwamu sente ezo byakwatibwa. Bano babawadde 10 abo basasuddwa yadde ng'ezimu bakyazibabanja. Mu Iraq Amerika yakwatiramu biliyoni z'ensimbi eza Iran 15 namba, era Iran egamba tuzaagala. Mu Oman waliyo biliyoni 1 eya dola sente za musajja mu Iran. Mu Amerika waliyo biliyoni 2 munda, Iran egamba tuzeetaaga era mu ndagaano bazitaddemu. Mu Buyindi waliyo biliyoni za Amerika 7 za ggwanga lya Iran. South Korea waliyo biliyoni za Iran 7. Zino si nsimbi nkaloli, ebimu bya bugagga bya busuubuzi naye babala sente, ebimu byayonooneka dda. Naye bagamba twetaaga sente muzituwe era bakkaanyiza bagenda kuzibawa. Mu Japan waliyo biliyoni 3 eza dola za Iran. Mu China waliyo biliyoni 25. Iran egamba nzeetaaga. Zino assets zaabwe bagasse ensimbi, bagamba mutuwe sente zaffe. N'emyaka egiyisa abasajja bazibaze bagamba tuzeetaaga ensimbi zaffe. Kakati no wuliriza okulya n'okkomba essuwaani wekuli. Wuliriza okulya n'okkomba essuwaani wekuli. Olutalo lwaki nkugamba nti mukyebeereramu, waliwo awadde Iran, waliwo Iran erina gy'esuubudde ebyokulwanyisa. Iran erina eggwanga lyesuubuddemu ebyokulwanyisa. Nga bategeeza bagamba okwerinda si buti. Nabagamba bino we binaggwa eby'entalo, kasita ebbugo mu lutalo luno binaggwa, mugenda kulengera eggwanga erimu mu Middle East awo nga lyefudde ekirala. Mugenda kulengera eggwanga erimu, muganda wange ampuliriza, mu Middle East nga lyefudde ekirala. Kati Iran etandise okugula ebyokulwanyisa, tebannaba na kuteeka mukono ku ndagaano. Ono atandise okusuubula. Ekituufu kiri nti alina olutalo lwasuubira. Olutalo olw'eggwanga erya Isirayiri terunnaggwa. Iran akyamaliriza na Amerika, yamusiibula agende, oluvannyuma akwate ku ggwanga, oluvannyuma akwate muganda wange ampuliriza ku ggwanga erya Isirayiri. Kyova olaba nga ebyokulwanyisa bisuubula era bateesa. Waliwo ekibalo. Bano abakulu babala bagamba tebaagala kulwawo nnyo na Isirayiri, tebaagala kulwawo nnyo naye. Iran ebyokulwanyisa abijjeewa era byenkana ki wetugenda okumaliriza wano wetugenda okufundikira purogulaamu y'olwaleero. Wabula kiza nkutegeeze banno aba Royal Healers bali wano ku Namirembe Road bagamba nti wenna omwami oba omukyala balina amajaani ge batembeeta, genda munnango gakime bagayita amajaani aga azima, genda okime amajaani ge bayita aga azima. Muganda wange ampuliriza, mu mbeera yonna amajaani ga azima ga mutawaana nnyo, gano nno malungi nnyo eri obulamu bwo. Naye batonna bakuwuliramu kalwadde naye ng'emyaka gigendera myaka 39 kudda waggulu. Gano amajaani tegayina kubula mu nnyumba yo olw'ebintu by'olya. Ekisenge kibula ate enkyawe kitereera. Gano amajaani gajja kugogola omubiri gwonna olina alusaazi. Bakulongoosa, bakusaamu kapiira, ofuisa muganda wange ampuliriza buli kaseera. Genda bakuwe gano amajaani ge bayita aga azima oba ge bayita aga salusa. Muganda wange genda ampuliriza osobole okulaba nti ate ogeefunira. Abaana kati bakaba alusaazi ennaku zino, mutwalire gano amajaani gabeere ewaka, bateekemukko balye, banywere mu mazzi agookya. Kale batereko omukyayi waabwe, ampuliriza, atalina majaani wakaawe
endwadde okyazikaaba mu abaana mukaba infection ez'enjawulo mukaba infection nga gana amajaani weegali okyakaaba amagulu Allah yateeka baraka mu gana amajaani atalina majaani wakaawe gano simanyi enso oligigamba ki kakati mu abaami balina kye bayita royal honey kisenge kati avudde mu ddira ayingidde ekisenge kano kabisa onuuna kanuune mubisi gwe nnyini gwa ddala ogw'enjuki onuuna munuune wabula bagamba gwa basajja bokka mulimu eddagala ly'abasajja bokka omukyala togula mpozi ng'ogulira mwami okitegedde ka royal honey onuuna kanuune balina kye bayita ka royal extra kano ko nako kava munda mu ggwanga lya Tanzania gamba ke Tanzania direct tayongeramu mazzi takatabula bukirera kyonna ke Tanzania kaliwe kagana akuwa wano waliwo akokusiigako obusiizi abaami ndi kummwe ng'osiiga busiizi nga bisigo gwe bisigadde n'obireka gwe n'otambula n'ogenda munange n'olaba aseno n'emmaniyo okitegeera kakati abakyala ensonga za mitagala kulaba nti ate azoogerako nnyo omugejjo mungi ate nyina bisente ate nyina biguuna ate nyina kino ate bannange infection ate bannange kino omukyala gwa infection zikulemeddeko akabanga balina ke bakuwakko onaabakanaabe ennaku 3 nga tokyaddamu kukaaba ebyo bali ku Namirembe Road wano ku mafuta ga Rubis kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 kwata ennamba y'essimu ategedde ensonga ze nkugamba 0749 96 14 09 0709 96 14 09 MTN 0779 95 9245 bayina n'ebizigo bibayita Johani ne sabbuuni genda babikuwe munnange omwana anaabe ate yeesiige okitegedde kakati mu ddakiika 1-2-3 zensigazaayo wuliriza Russia yasuubuzza Irani ennyonyi ennwanyi Russia yasuubuzza Irani ennyonyi ennwanyi olutalo lwawedde bannange ennyonyi 20 MI-8 and MI-17 helicopter zino tujja zoogerako enkya zino tugenda zoogerako olunaku olw'enkya helicopter zino omusajja nga ndaba omusajja Strait of Hormuz abange olutalo wangi akadde muganda wange ke kansalako naye ebyokuwa biba bikyali bingi basayininze n'okusayininga olutalo banange tenabakulaba nti ate munnange luggwa bulungi nnyo nyini ddala mu mbeera yonna mu ngeri emu ewa endala olutalo ali ku Pal FM muganda wange ampuliza naawe andaba lwandibanga lubulamu terunabakulaba nti lubimaliriza bulungi bye tusuubira enkya mu kuteesa byandivaamu nga birungi si birungi byandibanga birungi si birungi bye tusuubira ebinaavaamu abasajja si kusayininga busayininzi waliwo ensonga ze bagenda osooka okukkaanyaako enkya tujja kutandikira awo insha Allah mukama katonda wanaaba ayagadde wabula bano aba Kagera Habo Research Clinic bakafula mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde twekansa mu kujjanjaba abakyala endwadde ez'enjawulo n'abo abavaamu embuto n'abo abakalubirwa mu kuzaala tujjanjaba ulcers eza buli kika okuggwamu amaanyi mu mubiri tujjanjaba endwadde ezikosa prostate mu basajja tukomyawo essanyu ly'amaka nga tukomyawo essanyu mu maka nga tukuwa ssanyu ly'amaka kano k'abakyala wamu ne standby class 1 akonno k'abasajja tuli wano Zana ku Paka Complex kuba kusimiziro 700 55 25 21 oba 0774 26 69 49 bibannaffe aba Kagera Habo Research Clinic mpolampola mu mbeera yonna wali ezana biranga ate muganda wange obeekwata mu ngeri emu oba endala kankome wano olunaku olw'enkya tujja tandikirawo insha Allah olunaku lwakutaano endagaano legenda okulaba nti ate munnange eteekebwako omukono officially mu ngeri emu kakwasi bannaffe abeetuli omukeeze mu mbe gye yateredde wano n'omukongozi kasekende bateredde ddano mu studios eza Pearl of Africa Radio omukongoze taba mukongozi muche ngenda kongoje ki omumbejja bannange
bakongojja kabaka era beba mu toli banjawulo kyovola boli kabaka tebaffe tuli bambejja tuli banjawulo bakongojja kabaka tewali bwa bumu kati omumbejja tabana bayambi beba ono ndi jajjawe ono ekiweweesa bamuzaala bajjajjawe bambejja mu ngeri ki tomanyi byetwogerako gwe mbuulira nze ndenda okuddamu toviriddemu awo siina we naaviiriddemu gwe mbuulira wawotegeeza ze nkunnyonnyoli ensonga ziri kubaga waba jjajjaawo tokkirizibwa kugenda kugira jjajja ogamba ku kino ekyokuwasambu jjajjaawo teweerabidde nti jjajjaawo aba mukyalawo bwe muto mugiragirawo muli omuzzukulu yagenda kuyisa jjajjaawe mwerabidde oli omukadde yagamba bannange yankabasanya ekitabane kyakabasanya jjajja waakyo ebyo bye mugamba simaamu jjajjaawo mukyalawo byebyo songa tusitegeera wamba mubeere bulungi katandikiraawo olunaku olw'enkya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Boom chakala, I drink it rocko boom, I dance. Nenye silver baka, I win it double. Boom chiki, boom chakala. Amtamwalye Umaru, mviridde mbale site. Atola nusu 12 nenywa rocko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembale site bagamba byaddala batole 12 banywe rocko boom byaddala si bya bulimba. Chakala akomyewo n'amanyi ga mirundi 2 weefunire rock boom oba silverback energy kebera wansi wakasaanikira kyolaba kyowangula. Rock boom amanyi g'abawanguzi. Ebyokunywa eby'amaanyi si birungi eri abaana abakyala ab'embuto bamama